ekitongole ekya UPDF ekya Uganda People's Defence Force kivuddeyo ne kyetondera bannayuganda ku bbaluwa gye kitadde ku mukutu gwayo ku mukutu gwabwe ogwa X. Bavuddeyo n'ekiwandiiko ne beetondera buli omu eyakoseddwa mu mbeera eyabaddewo ey'akalulu k'ekawempe, era bagamba nti beenenya ku buli kimu basajja baabwe kye baakoze, bahonorable, bannamawulire ne bannayuganda abaakoseddwa mu kalulu kano. Tugenda beera nga tutunuulira ekiwandiiko kino. UPDF abakuba abantu be bakuba baba n'ebiragiro, era ebiragiro ebyo abisindika atunuulira ekifaananyi ky'eggwanga oba tebikyamukwatako. Atunuulira abalambuzi ne bamusiga nsimbi abandyagadde okusiga ensimbi mu Uganda, abatunuulira oba ebyo tebimukwatako. Eggwanga amanyi kyalifiiriza oba tamanyi. Wonna tugenda beera nga tutuukawo mu ngeri emu. Saagala kubuusa maaso ekibadde mu ddwaliro mukwano gwange w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu awubyeko olubu lw'ekigere mu ddwaliro, okulambula ku bahonorable, okulambula ku bannamawulire abaakubiddwa emiggo olunaku olwajjo, era ng'abamu baawambiddwa ne batulugunyizibwa ab'amagye eby'ensoso. Wabula bano abamu baasuuliddwa mu myalo eyo, abalala baasuuliddwa, buli omu yasuuliddwa wuwe. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayiseko mu malwaliro. Tugenda tunuulira ebigambo byayogedde. Ate nga Secretary General David Lewis Rubongoya njagala kutegeeza nti abantu bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuweebaza olw'obuvumu n'ebikolwa byeyakoze olunaku olwajjo bwe babadde babala obululu. Apuliriza, Secretary General ono abaddewo nga buli wolaba oba bakubiddwa nga waali oba bakoze eki nga waali. Nejjo mu kalulu yayolesezza obuvumu nti ddala agwanidde okubeera ekyo kyali. Nabe tugenda beera nga tubitunuulira. Tetugenda kubuusa maaso omukulu amanyiddwa nga Balaam Barugahara. Balaam Barugahara y'omu ku bantu mu Uganda abali royo eri bakamaabe, naye nga bw'aba ayogera ebintu onoonyaamu ekikola sense oba ekitamuswaza ne kikubula. So tugenda beera nga tutunulira ku bikolwa bya Balaam byavuddeyo n'akola ne byeyayogedde olunaku olwajjo. Nabye tugenda beera nga tubitunuulira. Ampuliriza mukwano gwange mu ngeri emu. Ekifaananyi ekyo abantu boolaba mu kifaananyi ekyo bw'obasinkana balaba edduka. Abo nga bw'obalaba be batagaza eggwanga lino, be batagaza General Museveni, be batagaza UPDF, be batagaza aba SFC, be baleese abajjati ku kkubo, be batagaza poliisi. Ekyo ekifaananyi kyolaba. Kale nno bw'obasanga bawe ekitiibwa, bawangudde n'akalulu akavudde mu mannyo g'empisi. Olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor lufulumizza ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen, era nga bagamba nti blood ballot. Kale nno awo we tuli ng'eggwanga tutuuse ku level egamba nti kwegamba akalulu ak'omusaayi ne bakubirawo byengenda okunnyonnyola. Byonna tugenda beera nga tutuukayo osobole okubeera nga obimanya mukwano gwange. Mu ngeri emu saagala kubeera nga mbuusa amaaso omukulu amanyiddwa nga Luwemba Luuswa ne omukulu amanyiddwa nga Mpuuga nabo mbalina. Luwemba Luuswa yawaayiriza oba yawaayiriza na biki, then ne Mpuuga naye avuddeyo ayina byayogedde. Nzikiriza tutandikire ku lunaku olwasooka akalulu kano lwe kaasuulibwa ebyaliwo. Gaali maziga, miranga na biwoobe. Nzikiriza tusooke tubiwulirize, then ate tweyongereyo mu bigambo ebirala nga bwe bijja. Then bwe nva wano ate nkubuuzeeko tusobole okubeera nga ensonga tugikwatira ddala kannabwala. Tandise bwe nti kolimidde wallahi Ramadhani eno wallahi mbakolimidde basajja mmwe, wallahi mbakolimidde. Nalabako n'abakazi abakirimu, namwe bakazi mwe, nawe mukazi gwe nalengerako nawe n'otuuka okubanga nawe olaba kuba mukazi munno, wallahi n'otavaayo. Kati ng'ovaawo nga tulaba kati omukyala ng'ono asobola ogera na posting mbu happy women's day.
Happy Women's Day. Gwe nawe mukyala gwe yali eyo gwe nalaba omusirikale nga nawe wanika Happy Women's Day nenga waliwo mukyala munne yafuna obuvune. Baganda bange bulijjo wetuba twogera ebigambo tutera okwogera ekigambo mbu bannaye gavumenti mutuyisa bubi. No, kino kisukka ku gavumenti. Kino kijja genda wa muntu yennyini kwe kigwako. Olabika tolina baana tozaala. Nenze kyemanyi Mukama Katonda mumanyi nnyo gwesinga okusaba. Kivula yagamba mbu alitiza munne ekitala naye alifa kitala, naye munnange saba nnyo nga tofudde butala. Oyo ye Kabako. Olaba abantu abalinga abatakwatibwako naye nga endaba gye balabamu ebintu ye entuufu. Omuwala oyo ku screen y'omu ku baafuna obuzibu ku lunaku olwasookera ddala mu kalulu. Bakwata abaana ba NUP, bakwata abantu ba NUP ne babateeka mu kkomera. N'omuwala oyo Nabbosa mwali oba mwe yali, ebyamutuusibwako byebyo. Mukama mulungi era Mukama wa kisa nti omuntu gwe baali bakampeyingira Erias Luyimbazi Nalukoola yamaze n'awangula. Ekyo nno kizzaamu ku ssanyu era kizzaamu ku ssuubi. Era Kanso Luyimbazi Nalukoola bano abantu tobeerabiranga nga bampuuga bwe baakola, bwe baatuuka mu bifo ne beerabira abo ababayambyeko. Abaana bano batobye ku lwammwe, abaana bano batoba ku lwammwe. So Kanso ekyo njagadde nakyo nkiyiseewo mu ngeri emu. Njagala kubeera nga nkwongerayo mu katambi ke njagala okubeera nga nkuwa keeka Duswa Luwembo. Bino ebigambo bikulu nnyo, oyinza obbinyooma naye bikulu obbiwuliriza. Katufune Duswa Luwembo, omu ku be batugamba nti projekiti ya mukulu Mathias Mpuuga. Wano wennyini we tugenze. Tutandise ne Luwembo okusinziira ku bigambo byazayogera ku kibiina, then nkubuulire n'ekiddako. Olabina ka clip konna ke walaba nga nzizizayo membership card. Abagisazaamu kubanga efuuka kipulika. Tekisoboka. Eya muganda wange Chairman Nyanzi bagisazaamu. Yaki? Chairman Nyanzi kanda wenalemu. Bagisalizaamu wa. Atali wenalemu Nyanzi. Chairman Nyanzi wenalemu. Tekisoboka aba yabivaamu ddeebi kwatoyiza kukola ebibi. Kati eyo nga tuvuddeyo. Segirinyo okufuna setback eyamuzaayo mu IC. Eyamuleetera setback yali Nalukoola. Tene guno gwa katavanga yo na apology eri bannakawempe North. Yakola kyate yatimba ebipande constituency yonna. Tolambudde ku muganda wo. Tomukyaliddeko waberedde ensambya. Tulina okusigala mwako. Oli amanyi nti agenda. Kitali ategeera family kusinga. Naye olwaleero family ya Segirinya mugifudde ekyokuzanyisa, ekyokubalaata. Omukulembeze wange omulamba yayimiridde kulaale. Nayisaamu mama wa Segirinya eggaali. Omukulembeze mu NUP. NUP. Namuyisaamu eggaali. Naye nga ku myaka mama gy'aliko osobola omuti omuyisaamu eggaali. Yagambye atya? Baba de bagoberera babitegeera. Oyo ye Alex Duswa Luwembo. Bibimu ku bigambo byazayogera byaze awulikikako ku mikutu gy'amawulire ng'ayogerera NUP ebikikinike. Naye oluvannyuma lw'okuwangulwa yagenze ku kibanja kye ekya Facebook n'agamba bw'ati Duswa Luwembo. Yagambye nti fair game. Obubaka buno yabadde abuweereza Erias Luyimbazi Nalukoola. Yamuyozaayozezza. Yagambye fair game. God's will has prevailed. Erias Luyimbazi Nalukoola, I warmly congratulate you upon the landslide victory. The winner takes it all. The winner takes it home. And that's how democracy works. For the betterment of our constituency, may Allah sweet guide you in your leadership. Nagamba amina. Bino ebigambo Duswa Luwemba abigamba Erias Luyimbazi Nalukoola
ng'amaze okuwangula. Naye nsoose ne nkuzannyira akatambi emabega nga Luwembo agamba nti eyaviirako Sseggirinya okwanguwa okufa yali omubaka amanyiddwa nga Elias Luyimbazi Nalukoola. Mbu yatandika okutimba ebipande nga Sseggirinya akyali mulamu, ekyaviirako Sseggirinya okwennyika omutima n'okubeera nga yava mu bulamu bw'ensi eno. Yeruswa Luwembo. Naye njagala nga tugenda mu katambi kano agasseeko n'agamba nti nno democracy ekyo kyagamba ekirungi obuwanguzi buzze waffe waka, ne democracy ekyo kyagamba. Duswa Luwembo ayogera ku democracy, naye mu kamyufu k'ekibiina oba mu debate eyaliwo wakati w'ekibiina, naye oyo democracy yali takola. Kitegeeza teri democracy gw'oyogerako Luwembo kuba olwedde tomwagala era wamuwakanya dda olw'okubeera nga wafunye 0-0 nga ze wasinze okufuna, n'ogenda mu maaso n'okubeera nga abantu tebaakutegedde, obuwanguzi bwo tebaabulabye, era nzikiriza nga sinaba nakutwala wala nkuyisizeemu abantu bano buli omu yafunye obululu bwenkanaki. Nzikiriza nsooke mala okubeera nga nkusomera ku bululu buno nga bwe bwatambudde, osooke omala okubeera nga obutegeera. Elias njagala kutandika ne Egena Muyitumu, ono nga mutabani wa Dr. Milton Obote eyali president wa Uganda omugenzi, yafunye obululu 22. Kasaka Henry Mubiru wa DP yafunye obululu 10. Luwemba Luswa yafunye 240. Era wano Mukiibi Sadat FDC yafunye 239. Luwemba Luswa yasinze Mukiibi Sadat aka Aganaga yamusinza akalulu kamu. Ne tujja ku Mulerwa Anifa Karadi ono wa independent mu NRM yafunye obululu 381. Ne tujja ku Musiitwa Ismaili ono wa PPP yafunye obululu 39. Ne tujja ku Mutasindwa Muhammad yafunye 186. Ne tujja ku Nsereko Moses musajja wattu yafunye 32. Yagambye agenda mu kooti awakanya, agamba obululu bwe babutadde ku bwa kanso Luyimbazi na musajja wange Nsereko agamba mwabbi obululu bwe ne mubuteeka ku bwa kanso Luyimbazi Nalukoola, era agamba agenda mu kooti. Now ne tujja ku Farida Nambi owa NRM nafuna obululu 85. 8593. Ne tujja ku kanso Luyimbazi Elias Nalukoola wa NUP obululu 1,776 era bwatyo n'awangula akalulu ka Kawempe oba by election eya Kawempe North Constituency wetuwogerera alindiriddwa kulangirirwa mu parliament y'eggwanga nti ye mubaka ajjudde era atandika okubeera nga atuula. Now bino byonna Luwembo democracy gwoyogerako taliiwo. Now olunaku olwaleero ndabye Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayogera ku mbeera eyabadde Kawempe, nenjagala tufune ku bigambo bye, naye nga situnabafuna ku bigambo bye njagala ne kino okimanye. Wansi awo nkuteereddewo ebigambo ebyo bigamba bwe biti, bigamba nti DA President Honorable Mathias Mpuuga ruses round 1 against his former boss. Nti President wa Democratic Alliance
Mathias Mpuuga Nsamba yaluzinze raundi esooka ng'ali against eyali mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu. After 2 of his Kawempe North candidate combined failed to rise just 5 votes. Nti bakandidenti be babiri ababadde mu kana akalulu jukira ono abadde n'abantu babiri abadde ne Ruswa Luwemba gwe yalowooza nti bagenda mukozesa olwa sympathy ya Sseggirinya. Mubijjukira ebyali mu kuziika, mujjukira byonna ebyabaddewo ne famire ya Sseggirinya mbu muwe omwana waffe kaadi n'ebiringa ebyo. Kakati yenga Mpuuga yasooka n'ayimirira ku Ruswa Luwembo wakati awo mukanzunzu nga ne bwe bakola tebabitegeera. Tugenda okulaba nga bagamba nga DA tugenda kuwagira Mutasindwa Muhammad. Bano bw'obagatta ababiri Mpuuga be yabadde awagira mu kalulu kano, Muhammad Ruswa Luwemba ne Mutasindwa Muhammad tebawezezza yadde bululu 5. Tebawezezza yadde obululu 5. So wano ne bakugamba nti Muhammad failed to rise an inch of what NRM and NUP raised in by-election. Kakitegeeza Mpuuga gw'oli wakati mu kutya naye ayogedde ku bibadde mu kalulu kano. Wenjagala era tuwulirize Mathias Mpuuga Nsamba ebigambo byayogedde bituufu, naye oluvannyuma lw'obutuufu bwabyo wenjagala okujjira mbeeko kyenkugamba gwampuliriza era ngoberera. Katusooke tuwulire ebigambo by'Oweekitiibwa oba eyeeyita Oweekitiibwa ayagala ekitiibwa okusinga byateekeddwa okukolera bannayuganda. Ekitiibwa akyagala, enguzi agyagala. Kale katuwulire Honorable Mathias Mpuuga. Kawempe brought out the worst of us. The by-election brought to the fore how much we have gone down the sewer in the practice of our politics. Ebyabadde Kawempe ebitwolekanga ensi y'abagwagwa, abateefumiitiriza, abatayiga, abateebuulirira. How could we as a people, how can a by-election for a member of parliament that's going to last barely 7 months expose our deep-seated idiosyncrasies, expose our deep-seated hatred for one another, expose our deep divisions as the opposition, as a nation, as a people? That should never happen. But for every dark cloud, there is a silver lining. We must pick eternal lessons from the Kawempe debacle. I hesitate to call it an election because it does not in any way portray an election. It was a bad exposure of how divisive, how inconsequential politics can become. And I hope we are able to pick eternal lessons, that we can crowbar each other, that we can tear gas each other, that we can humiliate our people, that we can humiliate family people. Omusajja omukulu Semaka n'omukwata n'omwambula n'omuyuliza engoye kubanga oyagala kalulu. Eyo ensi eba tevanga mu Stone Age. Tuba tukyali mu nsi ya kulya mirandi ya nabikoola. Kyewuunyisa. Abantu bagenda dda ku mwezi, abalala bali ku maazi banoonyaayo biriyo. Ffe tukyalwana kubanga tunoonya bakulembeze. Nti okwefunamu omukulembeze tulina okubaako tutemyeko omutwe olwo omukulembeze azuuke. Eyo nsi y'abagwagwa. Ebyo bye bigambo by'Oweekitiibwa
owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba byayogedde olunaku olwaleero, naye ebyo byonna nga tubitunuulira ayogedde ku ngeri akalulu gye katambuddemu, n'agamba nti lino ggwanga ki eririmu wakati nga tuli mu kalulu akasigazza ng'ekifo kisigazzaako emyezi 7 naye ne mwetaagula ne mweyuza nga temufuddeeyo. Omuntu gw'oyuza ayina abaana muzadde semaka naye n'omutaagula. Byayogera bituufu, naye njagala kugattirako bigambo bino nti Mukama yatusaasidde. Ali eyo gamba nti Mukama yatusaasidde. Olwaleero babadde ne press conference bonga aba DA, naye mu bigambo bye babadde batambula nabo ku radio, Mukaaku, Abedi Bwanika, Mpuuga bazenga bakakasa abantu nga babagamba nti DP Brock yebaddenga ewa NUP amaanyi. In fact yebaddenga ewa Bobi Wine amaanyi, nga bagamba okuva lwe twasembayo okuba mu mukago NUP tewangulangako by election yonna, era nga bagamba terina mugendo, terina gyeraga, terina nakiddako. Bano be babadde babyogera, naye olunaku olwaleero bwazze okwogera ebigambo talina byabadde ayinza kwogera, kubanga nga taliiwo, banne tebaliiwo, DP Brock teriiwo, NUP yawangudde akalulu akamu ku bululu obwasinze okubeera obuzibu ennyo. Akamu ku bululu obwasinze okubeera obuzibu ennyo yakawangudde wakati mu bantu nga bali ku bitanda, ba honorable nga bali mu makomera. Honorable Kayemba Solo yabadde mu komera. Honorable Dr. Hildaman Mazongoto yabadde mu komera. Meya wa Wakira yabadde mu komera. Emabega wiki emu gye tukubye emabega, Honorable Nkunyingi Muwada bamuteeka mu komera. Honorable Nyeko Derek bamuteeka mu komera dwakalulu kano. Naye byonna mu kusomoozebwa kwonna okubaddewo nga ne bannamawulire bagobeddwa mu kalulu, abasajja babbye akalulu naye ne ke babbye nti kalemye okuwangula NUP. Newankubadde nga buli kimu kyakoleddwa, ne bw'okwata obululu olusanvu lwe babadde babbidde wali ku abakakiiko k'ebyokulonda, obululu olusanvu bwe babadde babbye n'obulala ebina ne bwe wandibugase n'obagamba nti luno olusanvu bino bina, si lwe 1,010 ne bwe wandirugase n'olubawa. Luyimbazi Nalukoola munnamateeka Mwogeza Ddembe Bire Drago yabadde abawangula, nti yabadde abawangula. So twawonye endegeya z'abampuuga, twawonye endegeya ate abawagira NUP Katonda abawe, Katonda kwaga byonna gye musabira oba gye musamirira wakulu nnyo. Lwaki mbagamba nti wakati nga akabinja ako kameze empindi ku mabega ga His Excellence, daba America bwegyewanula ekibadde kiraalidde mu bbanga ekyebisiyaga, tebaddangamu kubyogerako, tebaddangamu byogerako. Wakati mu kusoomozebwa nga waliwo by election etunuuliddwa, ndowooza mukwano gwange leero we batuuzizza press conference yaabwe eyo, olowooza biki bye babadde bagenda okwogera singa NUP yaluuzinze? Katonda aswazanga abalabe, naddala abo abalya n'abo abanyigiriza ensi, bandya nabo Katonda abateeka ku task, bw'atyo nagenda maaso n'okubeera nga abakangavvula. Now njagala kubeera nga Mpuuga muvaako, bwe manga mpummuza Mpuuga njagala kugenda buterevu
ku mukulu amanyiddwa nga Balamu Barugahara. Njagala kugenda buterevu ku Balamu Barugahara. Omwami oyo ku screen y'omu ku basajja besaagala kunyooma yadde okuyisaamu amaaso. Musajja mutegesi wa ndongo okumala emyaka mingi. Olugero lwa Balamu bw'oba oluwulira okuva gye yatandikira obulamu bwe lugero lulungi nnyo era duwa essuubi omuntu oyo aweddemu essuubi. Balamu olugero lw'obulamu okulaakulana n'okujja nga yeerandiza yeezimba lugero lulungi. Yatandikira wansi paka waatuuse waali. Naye Balamu waali wa bulabe nnyo. In fact Balamu simanyi oba amanyi nti waliyo n'obulamu okuvaawo waali. Simanyi oba amanyi nti olunaku lusobola okukya n'addayo gye yali eri emabega. Simanyi oba akimanyi. Ne bw'aba nga akimanyi atandika okwefumiitiriza. Minisita Balamu Barugahara ye musajja atasobola kwawula oba kino kibi oba kirungi. Yamanyi kimu, nze ndi wa yes, mpagira NRM, mpagira bino, ebisigadde tayagala kumanya. Ye muntu akeera ku makya nga General Muhoozi ali mu kuwandika ku X agamba okusalako abantu emitwe. General Muhoozi n'agamba Balamu n'agamba nti ekyo ky'ogambye my leader, my spiria, my supreme leader, ekyo kye kituufu. N'agamba ngenda kukola ku bonna abamu n'ayambala engoye za red, bonna ngenda bakolako ng'amateeka bwe galagira. Balamu n'avaayo n'awaana. N'agamba nti ngenda kufuna programu ku TV nga just abakazi bonna bandabako ku bulungi. N'agamba mukama wange gw'osinga obulungi. N'agamba nti kanzija amagulu gange gana amabi. Muhoozi yagamba. Balamu n'ashuga kootinga mukama wange gw'osinga amagulu amalungi. Kwegamba omuntu afaanana ng'oyo oyinza okubeera gwe n'olowooza nti nno omuntu oyo mulamu naye nga mentale si mulamu. Kubanga omuntu omulamu oyawula ekibi ku kirungi. Omuntu bw'akola ensobi ne bw'oba omwagala nnyo omugambako n'omugamba boss kino kyokola kikyamu. Bw'aba tasobola kugamba ku Muhoozi then Balamu yennyini ayina ekizibu. Munkwate bulungi, siri mu kutyoboola. Ebigambo Balamu bye yayogedde olunaku olwajjo yagamba nti tugenda kuuma akalulu kaffe. Aba NUP twategedde beetegese okubba obululu era twategedde nti waliwo abaagala okukyankalanya okulonda aba NUP. Bwe lwatuuse olunaku olwajjo n'avaayo n'agamba nti aba NUP bakwatiddwa n'obululu 5,000. Bagambibwa okuba nga bakwatiddwa n'obululu 5,000 ne tubasuuzizzaako 3,000. Kati obululu 2,000 bagenze nabwo. Obululu 2,000 bagenze nabwo. Byonna ng'abyogera Kanso Luyimbazi yawangudde n'obululu 1,770 n'obugwamu. Abaffe ebiri gye babbye jjo giriwa. Ye Balamu ayogera ebigambo ebitategeerekeka. Nga bw'olaba ne munne Tango Odoyi bwe batuuse munda Balamu teyagenze naye olw'okubeera nti nno kino kibiina ky'ababbi bwe batuuse munda bayagadde n'okubba akalulu already akali munda akali mu kubalibwa. Ampuliriza njagala wenna andaba wekkaanye akatambi ako. Akatambi ako kooleka omusajja eyabadde agenda maaso n'okuba ng'abala ng'akwata empapula ensiiringa obulungi n'azibikka n'aziteeka wansi. Nga bw'otunuulira ekifaananyi ekyo bwe kitambula akulaga nti
ozize empapula agenda kubeera ng'alangirira naye bw'asiseeyo alina lwakutte Dulo n'alusuula wansi n'agenda mu maaso n'okubeera nga alangirira. Wano era obuvuyo we bwavudde. Wano obuvuyo we bwavudde ng'omusajja empapula bazireese olwedde ozikutte n'ojja mu bbaasa n'okwata Dulo olupapula lugwa wansi n'ajja asome ebirala. Kati buno bwe bubbi Balamu bw'ajja n'atugamba nti NUP yabadde eyagala kutubba. NUP yabadde eyagala kutubba bululu. Naye nga ne munda mu kizimbe tebabeera kubeera vigilant. Babadde babbi akalulu. So nandaze nnyo naye nga buli kyenjogedde kyetaagisa era kikulu. Njagala kubeera nga nkutwala wano wenjagala okutwala lwe lupapula lwa Daily Monitor. Daily Monitor egwa mu National Daily Monitor egwa mu National Media Group. Nation Media Group ye NTV, Dembe, Spark TV kusa n'olupapula n'emikutu emirala. Bavudde ne bawandiika ekintu ekyo nga bagamba nti blood ballot ekinnyonnyola nti akalulu ak'omusaayi. Ne bakuteerawo kamera ne bakuteerawo wano ekitabo kya NRM yero nga kibunye omusaayi. Mumanyi kye kitegeeza. Ne bajja ne bakuteerawo ballot box wano nga wano bakuteereddewo akabonero nti bano batuwala bya musaayi. Kamera zoonooneddwa olw'akalulu. Uganda wano wetulaga we wano tuve ku ballot tweyongereyo wano. Njagala kubeera nga nkwongerayo wano. Wenkwongera tuli mu ddwaliro mu kiseera kino. Tutunuulire ne bino nabyo tubimanye. Tuli mu ddwaliro ekiseera kino kyennyini. Abo be babaka ba Parliament era nga bakubiddwa ebitagambika. Oba bayokeddwa pass oba bakoleddwa biki. Oyo gwolaba oyo ye meya owakira. Gwolabaawo ye meya owakira era nga oyo yakubiddwa mizibu nnyo. Oyo njagala kubeera nga nkutegeeza Kira municipality NUP mayor Julius Mutebi was last evening abducted from a polling station in Kawempe, beaten up and later dumped in Mutundwe trenches. Omwami oyo yakubiddwa, yabuziddwawo n'akubibwa era ekawungeezi kajjo yazuuliddwa abazira kisa ng'asuuliddwa mu myala Mutundwe. He was picked by n'ebirala. Abantu abamuyambyeko ne bamuddusa mu ddwaliro ensambya. Simanyi oba tusobola okufuna ku maloboozi gano. Katusooke tufune ku maloboozi gano then tweyongereyo. Biki bye boogera then nzije tweyongereyo. Tekuliko ddoboozi olwa copyright, mulimu oluyimba, so tekuli ddoboozi naye embeera bwetyo bweri. Eyasobodde okwogera ndowooza ye Dr. Hilderman. Njagala kubeera nga mmufuna. Njagala kubeera nga mmukufunira no Dr. Hilderman. Bebamu ku bano n'oyo naye nga bw'olaba president abadde mu ddwaliro n'alambula n'agenda nga alambula abantu ab'enjawulo. Dr. Hilderman yoyo olugero lwe nalwo terubadde luwangu.
yayokeddwa pass oba kiki kyonna kye baba bataddeko. Njagala kubeera nga nkufunira katambi ka Hildaman oba oliawo atunnyonnyoleko ko wano ebisingako. Wano yayogedde katusooke tuwulirize Hildaman ki kyagamba. Listen. Okay. Banange bandampinze around Kirudu kusawa nga musanvu n'ekitundu wamu ne Honorable Kayemba Solo ne Honorable Walukaga. Aba fena tuli mu mbeera bweti kino kyensobola obalagako because sisobola kweyambula naye emubiri gonna solido ez'amasanyalaze ze bakubisa ng'oyingidde drone n'ebigatto byabwe ne bakulinnyirira wenna. Naye this is what I can show you okubalaga omubiri gonna almost gufaanana bwe guti. Naye Mukama mulungi nti tubadde tulwanyirira bwenkanya. Congratulations Honorable Nalukola na team yonna ya National Unity Platform. Bampikinze Kazangola ekibiina kyange kyandiziginetinga awo kyampaawo okubanga supervising omuluko ogwo gwa Kazo Angola. Era nabadde nkola omulimu gwange nga supervisor sinti naleese obuvuyo naye olwokuba babadde batutya okubeera ku polling stations ezo obanga ffe be baloopera buli ekigenda mu maaso ne batutegula bo bakola emivuyo. Era bangambye nti Kazangola wabadde emivuyo mingi care of okutujjawo ne batataganya embeera yaffe. This is to Electoral Commission. Mwami byabaka masebo webale kuweereza ggwanga lyo. Eno ye fairness mu election gy'oleeta. Ate nojjanga mweyogeza mu press conference bwammwe mulaganga bwe muli concerned. Kumbe you are militarizing elections. But this you are putting on us will come one day and it will be regrettable. Okuba nti gujja kuba musaayi gwo. All these are yours. Zino scars zizo mwambya Mukama. Zizo. This is yours, but thanks very much. Webale omulimu webale kuweereza ggwanga ne Electoral Commission yo. Mweyagale. Ebyo bye bigambo bya omukulu amanyiddwa nga Hilary Kiyaga, amanyiddwa nga Dr. Hildaman. Bwatyo bagenze maaso n'okubeera nga agamba ab'ebyokulonda ti bannange mwebale nnyo twasiimye nnyo twasiimidde ddala mwatuweeredde ddala ekituufu kye mwabadde mulina okubeera nga mutuwa ne Electoral Commission tebeera nga n'abalimu b'amagye. Tuyinza obbeera wano ng'Electoral Commission n'abalimu bennyini nga b'amagye tunenya biki naye nga n'Electoral Commission nayo nfu. So omukulembeze His Excellency Bobi Wine ayongedde okubeera nga alambula ku bantu mu malwaliro era bwatyo agenze yeeyongeddeyo n'agenda ku bannamawulire era okusinziira ku bubaka bw'ataddeyo olunaku olwaleero yasoose n'alambula bannamawulire n'agamba nti nno amakya g'olunaku olwaleero ngenzeko ku Kampala Hospital n'encekinga ku bannamawulire ab'enjawulo ab'emikutu egy'enjawulo abaalumbiddwa olunaku olw'eggulo abatamanya ŋŋamba ne boonoona ebintu byabwe ne babakuba ne bawamba equipments zaabwe mu by-election eyabaddeyo olunaku olwajjo. Agamba nti bannamawulire baatulugunyiziddwa ebitagambika. Muno nga mwe muli Isaano Francis badde ne producer wano Morgan nga mbulira ku story ya Isaano wa NBS ono abadde nga akwata bukadi bwa breakfast n'alyoka tugamba MK forever era tugenda ka breakfast bwe babadde bakuba gwe basinze okutulugunya ku NBS. Francis Raymond Tamale, Dennis Kabugo, Abubakar Lubowa, David Kusane Namvuma, Yasin Kiboyo, Owara Gabrielo, Robert Mutebi,
n'abalala bangi era bano nga batusiddwako ebisago ebitagambika eby'amaanyi. Now n'ayongerayo n'atugamba nti Museveni ebintu byakola ajja bisasulira olunaku olumu. Tetwagala kubeera nga ffe tukola byakola naye olw'embeera esobola okutuwaliriza okuwamba omuntu gw'ojja ku polling station n'owamba munnamawulire atakutte kyakulwanyisa atakwatakiza talina kyakoze. Agamba nti before yesterday other journalists such as Miracle Ibra and Stephen Kibwika bakubibwa mu by-election eno. Ab'ebyokwerinda balinga ababadde batagetinze bannamawulire. Bw'avudde awo yeeyongeddeko naga nti later on we persist to Nsambya and Rubaga Hospital where we checked on our leaders, Mayor Julius Muteri, Honorable Chiyaga Hirare, Yehildamani, Honorable Kayemba Soro, among others. Bano nabo agenze n'abalambulako mbakulazekawo ku screen buterevu nnyo. So embera bwetyo n'ebyonna against the odds byonna ebyagenze maaso NUP yavuddeyo n'obuwanguzi. Kino kirungi nnyo nti yavuddeyo n'obuwanguzi. Now mu byonna ebyakoleddwa owokunenya yaani wano wenjagala whom to blame olwa bino byonna ebyagenze maaso wano wenjagala okutuukira ku police UPDF bwevuddeyo neyeetonda. Abakubye abantu tebabadde ba police, abakubye abantu babadde ba UPDF, abakubye abantu babadde ba UPDF. Now listen, byonna nga bigenda mu maaso amunzikirize ne kano nkayisewo bannange tuwe credit omusajja oyo atambula ku street awo yabadde Kawempe. David Lewis Rubongo yatuwali watatuuse alwanye okutuuka NUP yafunye obuwanguzi ne ku last minute nga baagala okyulumpanya Rubongo yabaddewo. Era omuntu yenna avaayo n'ogamba nti oyagala kuyisa maaso mu Rubongoya oba oyina ekizibu oba oyina obulwadde obwetaaga okujjanjaba. Era mbadde ninaana akantu kentunuulira omwana ng'agamba kabadde ka Afi Powers owa BBS agambye bannange nazzi kuno omusajja teyabeeranga na mukyalo omu yekka. Lwaki temumpaayo ewa SG? Lwaki temumpaayo ewa SG ng'ekirabo? Afi Powers tukuweeyo ng'ekirabo. Ono omwana yeetaaga double care. Agamba nti SG yeetaaga double care. Otegedde ensonga eyo? Mukyala mukulu baba wange omulungi olaba otya agamba. Anyway, David Lewis Rubongoya wansi namuddamu namwanukula namugamba bannange enzuuno wendi netwalira. Anyway, byebyo njagala kubeera nga nkutwala buterevu nnyo mu bbaluwa eya amagye gye gafulumiza gatwolekera. Njagala tusseeyo embeera ya mamba zino then tujjeyo abakulembeze baffe abalungi. Okay. Now eyo yembeera Kanale Mugume yatugambye nti abali mu kkubo ezo mamba tezigenda mu DRC, tezigenda mu Democratic Republic of Congo, zigenda Kawempe mu kalulu, just a mere by election. Now kino kyekizze nga bwolaba ku screen yawo
nkuteereddewo eyo y'ebbaluwa ery'official efulumiziddwa UPDF era nga eri ku mukutu gwayo ogwa UPDF nga bw'olabawo when scrollingidde. Bagamba basoose ne bateekayo ekiwandiiko essaawa 22 eziyise emabega. Essaawa 22 babadde bagamba ki? Bagambye bwe bati. Bagambye nti UPDF concerned about alleged beating and harassment of journalists by members of the security forces. Nagenda maaso. Thursday, March 13th, 2025. There are reports coming out of Kawempe in the ongoing by-election that several journalists were today assaulted and their equipments confiscated by some members of the security forces who were on patrol in the area of maintaining law and order during the election exercises. Now, wano wenjagala tusooke twebuulize. Mbu waliwo bannamawulire abalumiziddwa n'ebikozesebwa byabwe ne biwambibwa. Era nga tutegeezeddwa mbu biwambiddwa abamu ku bammemba aba security ababadde baleeteddwa mu kitundu ekyo okuuma emirembe. Mbwabo bazze kukuuma mirembe. Mbwabo bazze kukuuma mirembe. Nayongera n'atugamba wano wansi, it is not yet clear what happened that lead to the crash between journalists and members of the security forces. Tekinnaba kubeera clear ku ki ekyatuuse, ki ekyabaddewo wakati w'abannamawulire n'abakuuma ddembe. Era n'ayongera wansi n'atugamba nti whatever it was, the damage and the outcome will lead to unnecessary tension between the security services and the Fourth Estate. This is uncalled for and should be avoided with better coordination in future. Agamba nti kino si kirungi. Era kino ekyabaddewo wakati w'abamawulire n'abakuuma ddembe kino tekyetaagisa, kubanga bannamawulire ye Fourth Estate, fourth arm of the government, fourth arm mu ggwanga. Ng'ogyeko gavumenti eddukanyizibwa amasiga asatu. Erisooka ye judiciary, executive ne bagiyita watya legislature. Yetya legislature ye parliament ekola amateeka ebaga amateeka agatambuza eggwanga. Kati amwe ey'okuna oba mukono ogwokuna beba amawulire. Kikakata ku gavumenti okuba ku moba protectinga n'obbawa buli kimu, so si kuba. Now wano ne tuwongerayo nga bagamba nti the UPDF, yes, wano bongeddeyo ne batugamba nti UPDF yeetonda, katugendere ddala wansi, yeetonda olw'ebyo ebyatuuseewo, era nga wano yeetonda ku lw'ebyo ebyatuuseewo era nga bejjusa. Abakulu bano bagamba nti bagenda kuleetawo okutabagana, bagenda kuleetawo okuzza eŋŋanda, kwe bayita muzzaŋŋanda, wakati w'ab'ebyokwerinda ne bannamawulire. Beetonda ku byatuuseewo, ku buli omu gwe baalumizza n'ebiringa ebyo. Now wano wenjagala okwebuuliza ekibuuzo. Gavumenti eteeka ssente empitirivu ebitagambika mu byokwerinda, naye espending ensimbi nnyingi nnyo ate mu kutunda ekifaananyi ky'eggwanga eri amawanga ag'ebweru. Tutunuulire bino ebigenda mu maaso, kiki kye bikosa eggwanga?
bikosaani gwebeera eyo ng'okuba abantu emiggo oli musirikale kyonna ky'okola kikole mukama wa kutume gwe bikole naye nze nnina wentera okuyita abasirikale roboti abasirikale kyenyinza okukozesa oba kinaaba kirungi kale kankireke abasirikale roboti era omusirikale tategeera in fact omusirikale talowooza oyinza okuŋŋamba sajjima otegeeza ki kyentegeeza kye kino omusirikale tabuuza kibuuzo omusirikale bamuwa oda omusirikale bw'ajeemera oda oyo aba avudde mu magye ontegedde omusirikale tajeemera oda ekitegeeza bwe bamugamba kuba abo ng'akuba tabuuza lwaki mbakuba kyova nkugambye nti roboti bwe bagigamba kyuka ng'ekyuka tambula ng'etambula yimirira ng'eyimirira beeba abasirikale tebeetegererangako tebeesalirangawo mu bulamu biroboti ebitambula era ebirina omusaayi now tudde ku kifaananyi ky'eggwanga kifaananyi ki kye tusiiga eri eggwanga twagala abalambuzi bajje mu ggwanga naye tugamba nti eggwanga lirimu emirembe abantu ba musigansimbi bwe baba batunuulira bino wammanga nti bw'obeera ng'oku mulimu by-election tugeze abagagga bali Bulaaya baagala kusiga nsimbi mu ggwanga bwe batunuulira nga bino obikola mu by-election oba mu bululu bwewammwe waliwo abatajja kufaayo nga tebibakwata kabo gye bali ne waliwo abali sensitive abajja okugamba olaba bannansi abayisa bwatyo ffe gye tuba tuteeka ensimbi zaffe nga buli we bagira bimotoka by'amagye mamba ze zivaayo abo ne bagaana okuleeta ssente n'abalambuzi ne bagaana waliwo abajja okubeerawo bagambe nti kale ebyo tebitukwatako byabwe naye agenda kutunuulira ng'okubye bannamawulire bw'okuba bannamawulire ensi ezikulaakulanye mu nsi yonna ezo ezisobodde okukulaakulana ekimu ku bintu bye bakoze kwe kurispektinga amawulire kwe kurispektinga bannamawulire babawadde ekitiibwa babawadde eddembe kati oli bw'atunuulira ng'okuba bannamawulire ne bw'oba oyagala nnyo tagenda kuleeta ssente agiteeke mu nsi yo ne bw'oba oyagala nnyo tolina ogenda konviisinga muntu alaba bifaananyi bifaanana bwe bityo nja kuwa example leero mbadde ndaba Dr. Sam Kazibwe atuwadde story ya Idi Amin Dada n'agamba Idi Amin abantu be yasinga okucunya baali b'amawulire abantu be yasinga okucunya baali b'amawulire naye Amin ab'amawulire baamutabukira njagala kubeera wano nsinzira wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda mpisewo obubaka buno temulaba nti mukuba bannamawulire basajja mmwe naye watali bannamawulire gavumenti yammwe esobola okugwa mu kaseera mpaawo kaaga ewatali mawulire musobola okugwa mu kaseera mpaawo kaaga kuba bye mukola mwagala ensi ebirabe mwagala bimanyibwa ensi yesi muyinza okubeera n'abammwe naye tekimala tunuulira Idi Amin Dada yagenda naye nga n'abantu abandi mu defendinze abamu baddukadde eggwanga abalala bayimirira eri abali wano be bawa abalala information omusajja twamukoowa abantu batuuka ekiseera ne bava mu mawulire gano ag'eggwanga ne bagenda mu byamizannyo si nti baagala naye olw'embeera ne wano bwe kiri nti TV zigunjizaawo obuntu bungi obuzannyo bataddeko ebitagasa baleese ebintu ebitagatta ku ggwanga ku society naye nga beewala mmwe
neera mubalumbye mutulumbye mutukoze buli kye muwulira mwagala. So ekifaananyi ky'eggwanga twalaba mukoddomi wa mwami Museveni awasa muwala we amanyidwa nga Odreke Lwaboogo. Ebimu ku bintu byeyavaayo n'ategeeza bwe yatugamba nti oba bwe yavaayo n'ategeeza bakama be nti bagulirire bannamawulire abawana ewaka n'ebweru w'eggwanga n'abo abantu abali influential basobole okukuutira kwegamba Uganda akadingidi basiige ekifaananyi ekirungi. Ekyo bwe kinaaba kiganye kakati ndowooza eno ye strategy gye mwaleese ne buli we mubikola muluzinga credibility eri bannayuganda eri ensi olw'ebikolwa ebitali bya kisa bye mulabikiramu eby'obulabe eby'obutwa. Baganda bange njagala bateera wano mbadde Sajjime abaddewo okubeera nga mbaweereza. Amazima gali nti mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira omukutu guno. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku nnamba y'essimu esembeyo 711 asobola okubeera ng'akutaasa. Teweesisigiriza tobeera mu nnaku Sheikh Ashraf yajja kubeera ng'akuyamba. Sheikh Ashraf Dembe yajja kubeera nga akuyamba. Munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba. Baagala nnyo.